Atulabila ku Sipapa tutegeze butegeza mangu. Yenna atulabira ku Sipapa tutegeze nti ali wano kubanga tuwetaaga okumubuuza. Ebyomugaga Sipapa si birungi. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga avudde n'ategeeza mbu omugaga Sipapa yali mu lukolo okubba ssente z'Omusudan omutuuze w'ebbunga. Twasanze ne number plates 2 UBG 025B ne UBA 023U mwe mwabadde n'ebya spare ow'emmotoka naddala V8. Enaku z'omwezi nga 28 omwezi oguwedde kigambibwa mbu Sipapa ne banne beekobaana ne babbako omutuuze w'ebbunga ono nga mu Sudan ssente zino nga zaali ziwera emitwalo 43 egya dola wano muze Uganda nga keke kawumbi kamu. Twasanzeyo amplifier 2, toolbox 6, sports rim 4, entebe ez'emabega, headlights 12. Twasanze ne jipu emmotoka ekika kya jipu ne Audi ze baakyusizza ne bakuba langi. Tebaakoma ku mitwalo 43 egya dola abula beeyongera ne babba ne kompyuta zino nga zaali laptop n'ebirala. Yenna atulabira ku Sipapa atutegeeze nti ali wano kubanga tuwetaaga okumubuuza. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agamba oluvannyuma lw'okuloopa omusango guno baatwala obuvunaanyizibwa bonga poliisi ne balondola amasimu agabbibwa era ng'eno baagasanga mu maka ga Sipapa amakulu e Buwaate. Mu kiseera kino akimanye nti poliisi yakutte mukyala we n'abalala era atambula yeekukumye. Omwogezi wa poliisi ayongedde otwetangaaza mbu Sipapa teyamusanga wabula baasangamu ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbe ebirala ebyali bibbiddwa ku Musudaani ono. Gavumenti saanyi jikubira mulanga kuba kati nga ffe ab'ettololo gavumenti nalibadde ejikubira omulanga nti eba etuyambe naye gavumenti ofoledde fenga ffe wano gavumenti eriko oba bakangamba omukulembeze alikoledde alinganga yatuwa. Omwogezi wa poliisi ayongedde n'alabula oyo yenna eyeetantala okukweka Sipapa ng'amulabyeko tujja mmukwata era n'alabula ne babbawunsa abatambula ne Sipapa tujja bakwata. Ayina ne babbawunsaazi baatambula nabo naye bano tubalabula bwe tunaabasanga nga muli wamu ne Sipapa mujja kutunyonnyola kubanga tumwetaaga tujja baggulako omusango ogw'okubikkirira omumenyi w'amateeka n'okukweka omusibe eyeetaagisibwa poliisi. Poliisi egamba bakakwata abantu 4 omuli ne mukyala wa Sipapa Shamira Nakiyimba ono nga yamukutte ayina byakweka. Ono yabadde agezaako okukweka ssente zino emitwalo 7 mu kagatte eri munda eyo gye twazisanze mpozi ne necklace zino eza golodi ne iPhone zabadde mu mufaliso wansi. Bino byonna bigenza oggwawo ng'omugaga Sipapa yakava ettololo ng'ava kugabira b'ettololo byakulya. Nze ndiwo ettololo kati bano bantu bange baganda bange bamaama baffe bajjajja baffe nga obumanyi ngera bawa mmere kwera kubera mbenja bawa era kuli sente mmere ni sente sofunisha bakula bagula bijira kwa mulimo walala abatali ebijanja bano bantu bakukyalo balabala mu bawa sente bijira bawa sente era bazirwanira kati olisoba wemire kati tuli mu biseera byanjala. Sipapa agamba abantu be yayambye bamuyambanga nga talina tuuka waali era y'ensonga lwaki yavuddeyo n'abawa emmere gye yabawadde. Nange banyambanga sirina abanyamba nali sirina we mbayita buli lunaku si bya buli lwanti lwakutaano balwa maani ne buli lunaku sibalira lwa nsonga sibira kunzirizaayo ate sikolera organization ntino mbakolera bampeeyo oba nokola accountability mwezi bwe buti bampeeyo nze nkola bukozi ekiro zemba nina entono ze ngaba nabo si nti nina nnyo naye just zemba ninawo ze tugabana. Gavumenti saanyi jikubira mulanga kuba kati nga ffe ab'ettololo gavumenti nalibadde ejikubira omulanga nti eba etuyambe naye gavumenti ofoledde fenga ffe wano gavumenti eriko oba bakangamba omukulembeze alikoledde alinganga yatuwa. Tukyakwatagana wamu ne poliisi tumanye amazima agali emabega w'okubba ssente z'Omusudaani ono oba Sipapa yazitwala oba nedda. Weyongera okusubscribinga okulayikinga n'okusharinga kontenti waffe gwe tuba tutaddeyo wano ku Lutambula mu Uganda. Pave President yatuwa IGP n'atuwa aboogezi ba NRM bonna abasinga n'atuwa baminisita abo bennyini bamala okuyamba ttolo ffe tuli bulungi ffe President yatuyamba.